Omuzannyo gw'okubaka gwe gumu ku mizannyo egigenda okuzannyibwa mu mpaka z'amasomero eza Ball Games 2 ez'omwaka guno ezigenda okutegekebwa ku St. Peter's College e Tororo omwezi guno. Empaka zino zigenda kuzannyibwa okuva nga 10 okutuuka nga 19 era amasomero agawerako okuva mu disitulikiti ez'enjawulo gamaze okuyitamu okukiika mu mpaka zino. Chwattu Memorial College lyerimu ku masomero gano, lino nga lyerimu ku gagenda okukiikirira Kampala. Nanyonga Barbara, kapiteni w'essomero lino, agamba guno mukisa gw'amaanyi gwe bafunye okwolesa ebitone byabwe eri eggwanga lyonna. Ono agamba batandika dde okutendekebwa nga beetegekera empaka zino era mukakafu nti bagenda kukomawo n'obuwanguzi. Tugenda kukola buli kimu ekyetagisa okuyitako, tugenda kwongeramu amaanyi, tuteekemu okwagala, buli kimu tusobole okulaba nti tuyitako era tuwangula. Twabateekamu omutima ogw'okukkiririzaamu. Abamu twali tubanyooma nti tebasobola kuyitamu naye baayitamu. Ku luno nga tugenda ku nationals era nga bwe mulundi gwaffe ogusoose, tusuubiza nti tugenda kuteekawo okuvuganya okw'amaanyi. Of course ttiimu yonna yandyagadde okukomawo n'ekikopo era naffe kyekiruubirirwa kyaffe. Emizannyo emirala egigenda okuzannyibwa mu mpaka zino kuliko ogw'omupiira ogw'ebigere mu balenzi n'abawala, rugby azannyibwa abantu 7, volleyball, ensero, woodball n'emirala. Tukakaza nti n'omwaka ogujja ttiimu y'abalenzi naye ejja kusobola okukiika. Weewaawo nga twagala okukakkanako ko wansi, tuviire ddala wansi eno mu under 16 abaana bano tujje nga tubazimba era mwaka ogujja tusuubira okwetaba mu mpaka za under 16. Empaka zino zitegekebwa ekibiina ekya Uganda Secondary School Sports Association era zino za mulundi gwakubiri omwaka guno ng'ezaasooka ze za National Secondary Schools Championships ezaategekebwa mu disitulikiti y'e Ngora ne ku Bukedde Comprehensive. Otyo nga tumaliriza